Abalwanyi bano bombi bazanya rawunda 5 ezibadde z'eddakiika 3 okulwana kugenza okuggwa nga balamuzi balangirira Gola Moses ku buwanguzi. Gola yayingidde emigwa wakati mu kusaakanya okuva eri abawagizi be Bannakenya kyokka okulwana tekwabadde mbugumu okutuusa mu rawundi eyokusatu abalwanyi bombi bwe batandise okukozesa obukodyo obw'enjawulo. Wabula okulwana kwayimiriziddwa mu rawundi eyokusatu oluvannyuma lwa Shiji okwemulugunya nga Gola bw'akozesa obukokola ekitwe kitakkirizibwa mu muzannyo guno. Enduulu oluvannyuma yasaanikidde ekifo nga Gola atandise okuggyayo obukodyo obw'enjawulo obwaleese Omutanzania nga tategeera kiri ku nsi. Okulwana kwatuukidde ddala mu rawundi eyokutaano kuba Gola teyasobodde kuwangulira ku Ngumi Tonziiranga nga bwe yabadde asuubizza abawagizi bwe. Oluvannyuma lw'okulangirwa ku buwanguzi, Gola yeebazizza nnyo abantu bonna olw'okumuwagira. Kibadde kya mutawaana nnyo, mwebale kumpagira, neebaza nnyo ttiimu Uganda, neebaza nnyo abasipota bange ba Local Boom. This is not a joking subject. Bannayuganda abalala abalwanye kubaddeko Hamza Fungu eyawangudde omusipi gwa lightweight ate nga Munnayuganda Emmanuel Kiiza yawutuddwa Munnakenya Robert Nabatson. Olivia Nakate, Dawo BSTV, Amasunsule.